ogugo gwa kusigala ngo twegattako noba ngo subscribinga naffe buli olukedde bwomala okusubscribinga no likinga videos zino no sharinga no gabanyako munno nabanga ebigenda maaso tabisubwa nasobola okubanga buli kintu ekyapeninga mu ggwanga akimanya ne begatta ku line yabo abakukunavu abamanyi kye bakola ngwena kusubscribinga ku nkutu evideo go Trust Media no gwa waswa Emma ko tusinze nga tukuweereza yonno sangayo ebintu ebyenjawulo ebinakusanyusa mwebale nnyame name nagenda amasono kwanga mutwegattako ne mutuwagira katugendeko e Dubai akatambi akasirisa surfing it is resurfacing akatambi akalabise akabaddemu omwana omuwala amanyikiddwa nga Aleni omulabade bamwita Shafic n'omulanga ye Brian bulijjo baŋŋamba bed space nga simanyi bwefaanana girabe mu katambi kano ng'abaana basibeze bayita lombeto of si kibi okusiba lombeto kubanga abaana abasiba lombeto e Dubai abasula bed space ez'emitwalo 5 beba owning ebizimbe binene wano mu ggwanga omusanga asula mu lombeto nenge Kampala ina y'amaka ge yalikayo obe mukono kale naawo si kibi okusula mu lombeto azironga zo yiya bulamu buli omu wali walabira omwezi n'enjuba okusinzira ensi bweri but ekintu bwenzi e Dubai bwotavayo na kikonde ovaayo bwotavayo na ebirwadde babita batya bino bicandidiosis waliwo candida gonorrhea babita tya mu Luganda syphilis enziku bwotavayo na nziku Dubai ovaayo na kikonde obwenzi bule Dubai wano abaana bakwana banna bannwabwe nga bw'okiwulira abaana b'endeguza lwabadde lutalo mu katambi akasasana ku mikulu gya social media egy'enjawulo nina mabokatu obutayimu nate mwina empisa embi lwaki otega banne essimu nga bayomba alino maana okata omuvuka yatadde akatambi akabaddemu olutalo olwabadde wakati wa Brian ne Shafic nga balwanira omukyala Aleni nawulidde Brian akabira olwasa lwe yamuwa ndoze yamuwa le Dubai nagamba dde nga muwa sente ne muwa olukumiro enkaira bw'omukazi ono ninga ayiba nnange ngadde omukazi mukalu bitya Aleni yabadde mukazi mukalukalu banabeta bakazi abakalukulu batajja bushera kyekine kiri Dubai bwe kunyumiza emboozi ye Dubai otyamu olw'ensonga sirimu asaasanira ku speed ya kika kya waggulu bo tebalinga nziza Bwarabu ndala nga bolaba bw'onogenda e Saudi nti etteeka likola bw'onogenda ni mu nsi endala endala eziteeroddewo e Dubai basuumufumuko kati baaniriza buli muntu kyova laba bwamalaya buyitirivu omuvuyo nga guno gw'abasajja okulwanira abakazi muyitirivu nabadde nsoma mu comment emu ku page emu ya Facebook omwana agamba nti abasajja bakyalwanira abakazi neŋŋamba osaaga ebyo byowozaawoza mbwe abasajja bakyalwanira abakazi babalwanira ddala ekisooka kya byonna e Dubai teri alina mukazi nga wuwe babeera mu kwekwana bwekwanyi oba okitegeera kati so omuliro guba mungi nnyo oguba siiwa enkya n'eggulo okitegedde kyova olaba emivuyo ng'egyo gye giri tubakubiza ekintu kimu kyokka nti byonna mubikole but at the end of the day mukomewe Kampala nga mulina ssente famire zammwe muzirabirire then ekirala kuba nawuliddemu oluyogano lwadde lw'amaanyi nnyo nga kiraga nti singa Brian tebaamukutte bulungi osanga singa Shafic bamufumisa akambe okitegedde nti kati omuntu nalabye obusungu Brian bwakozesaako Aleni nga bwabadde busungu bwa kika kya waggulu nnyo nga bw'okiwulira buli wanga agenda vaayo damangu wansi Brian wabanga ava wansi dawo buli wabanga ava wansi dawo ekikonde nga kyagala kuvuga nga kirega nti obusungu Brian bumuluma obw'ekika ekyagulu kitegeeza omuntu ng'oyo abantu baloza kye kimu Brian asobola okuba nga yavuddewo nga alaga kakkanya bivuddeko naye nga tanabivaako n'akulinda ng'oli ku streets z'eddeira ng'oli mu kuzungazunga okwo n'akupangira abayayi era ne bakusobyako mu kirindi oba ne bakukuba kibookozo oba nottibwa omusajja agamba olidde olwasala olidde ebbirize ate omulimba ni mumanye ebintu by'obujja bino buli omu obujja bumutwala buwe eriyo gwe bayendako ng'oyo Aleni wabadde akyanga Shafic ne Brian ne basirika eriyo gw'ogenda okwendako atagenda kuwulira kiddako afafagane naawe so nga tukimanyi nti Dubai mweryamu nnyo ensimbi n'ebisigadde okweryamu ensimbi si kibi kyentegeeza nti musalamo gw'ensimbi naye bw'oba okyanga abasajja bakyayi nga weegendereza nti at the end of the day tekigenda kukulya kubanga ate bonofiira ku mawanga omulambo gujja kusaalwa nnyo babuuze nti yafaaki nti yafiira ku mawanga ng'ate yeetunda kijja kuba too bad nze wasomano